nti muli bulungi baganda bange yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbaaniriza nate Omumbejja Aisha Nassolo enkukulisayo eyo yonna gy'ova ate munnange okakkalabya emirimu gyo naawe akyagikakkalabya. Gyebaleko muganda wange webale kubeera ng'ate okakkalabya. Gwayita mu bizibu eby'enjawulo kusaasirako nnyo ate gwe atuuse ku buwanguzi n'enkuyozaayoza yogayoga muganda waffe. Webale subscribinga munnange ate naawe atannaba ngenda kusaba subscribing oteekeko n'akadde kubanga nkyakuweereza ebintu ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu ebisinga nga byewuunyisa ebirala nga bisanyusa wabula ng'ekisinga obukulu tuba tuyiga ng'ate bwe tuwuliriza. Kaakati nno munnange leero kkiriza nkutuuseeko era bannange byewuunyisa tebiggwa mu nsi muganda wange. Oba waakawulira kino ate ogenda owulira ng'ate waliwo ate ekikira ku kinnaakyo. Munnange omwami ono ye ate yasalawo kubeera nga awasa ddole ku nkumuliitu y'abakyala bonna abali wano ku nsi. Ye munnange yasalawo awasa ddole. Njogera ku musajja mukulu ayitibwa Yuri Torocho ono ng'ava wali mu ggwanga erya Kazakhstan. Eggwanga erya Kazakhstan eryo lirinaanye wali ate muganda wange eggwanga erya China eryafuna obwetowaze mu mwaka gwali gwa 1991. Ndowooza sidda nnyo. Eggwanga eryo liri awo era abasinga obungi ndowooza gwe mulundi gw'ogusooka okuwulira ku ggwanga lino Kazakhstan. Osobola okugenda n'olinoonyerezaako ate munnange n'olitegera lisinga kubeeramu bantu basiraamu wabula nga ye musajja mukulu ono Yuri Torocho ono nno mukozi wa mubiri oba bye twandiyise ba bodybuilder. Ku nkumuliitu y'abakyala abali ku nsi kuno musajja mukulu ono Yuri ye yasalawo kubeera ng'awasa ddole. Muganda ng'oyinza okuba weebuuza nti kino kisoboka kitya naye nga tunaakijjukirwa nti abazungu bano ekintu kye babulayo okukola ndowooza muntu assa ng'alina omukka nga we tunalaba omuntu Katonda gwe yatonda. Abazungu kye kintu kye babulayo okubeera ng'ate bakola wabula bagezezzaako okubeera ng'ate bakola ebintu eby'enjawulo. Abazungu bano era kinajjukirwa nti be bakola ne zino ze tuyita zi sex toys. Ebiddole ebyo abasajja bye bagula ate munnange ne babyeyambisa mu nsonga ezo ez'omukwano. Waliyo n'eby'abakyala era abakyala abasinga obungi abaseegu babigula ate munnange ne basobola okubeera nga babikozesa mu nsonga z'omukwano. Kaakati nno n'ono omusajja mukulu teweewuunya. Bw'atyo yagula ki sex toy kye kyagamba nti yali akideetinze okumala emyezi 18 nga wonaabeera ne mu girlfriend wo okumala emyezi 18 nga muli mu courtship temunneewasa. Musajja mukulu ono Yuri naye agamba nti yali amaze emyezi 18 wajindaba ng'ali munnange mu courtship n'eddole eno. Unyisa bannange tebiggwa mu nsi era oluvannyuma lw'emyezi egyo 18 omwaka oguwedde nga guggwako omusajja mukulu ono yasalawo ate akube eddole eno embaga naye ebyenda muganda wange bijeetokote. Era omukolo guno gwali munene ddala gwasomboola abantu abayitirivu ennyo nga kwotadde ab'eŋŋanda z'omwami ono Yuri. Saakate munnange n'ab'emikwano bajja bonna ne basobola okubeera nga beerolera ate ne baganda baffe abatasobola kubeerayo bo baali ku mitimbagano gino gye mugatta abantu anti munnange tukimanyi bulungi. Obeerako n'olaba buli kimu nga we kyagenze ng'ate munnange tobaddeeyo. So n'abatasobola kubeera nga beetaba ku mukolo guno abantu abaali mu mawanga ag'enjawulo naye nga bawuliddeko omusajja agenda okuwasa ddole nabo ate munnange beefuga emitimbagano gamba nga zi YouTube, zi Instagram, zi Facebook ate muganda wange ne Twitter ne basobola okubeera ng'ate bekaanya. Abasinga obungi basoma byali bigenda mu maaso. Omukolo guno nga gugenda mu maaso abasinga obungi bagwewuunya nga nze naawe we tuli mu kwewuunya essaawa eno. Era abasinga obungi baali mu nseko zokka abagenyi abaali ku mukolo nga beewuunya omuntu ayinza atya okubeera ng'awasa ddole wabula abamu bo baalinga bamuyozaayoza nti muganda waffe kuliko okubeera ng'ate munnange otuuse ku kkula lino ery'okubeera nga owasizza omukyala wo naye ng'ate ddole. Era musajja mukulu ono ye yali musanyufu okukamala ng'ateeka empeta ku ddole eno ng'ate wolaba ebifaananyi ebyo ebiyita ku screen yo. Ebifaananyi ebyo byolengera bye bya musajja mukulu ono Yuri ate munnange n'eddole eyo gye yawasa era nga yagituuma erinnya lya Mago. Can you imagine? Era we bati omukolo gwabwe bagutambuliza ddala bulungi nga onaabeera ne muntu munno ne bavaayo bulungi ne ku dancing floor ate munnange ne basobola okubeera nga bakyenkebula ku mazina ng'abantu we babatunuulidde we basanyusa
basanyuka we bakola batya abasinga obungi we beewuunya naye nga ye musajja mukulu ono ali okay nakyo ng'era takirinaamu buzibu yadde n'akatono yadde nno abamu gye baali beewuunyiza ye ng'agamba nti musanyufu kuba munnange asobodde okubeera ng'awasa omwagalwa we gwe yali amaze naye ebbanga wabula yadde abasinga obungi baali bamusanyukiddeko era abasinga obungi nga beewuunya abamu abasobola okulaba ku posts ze ez'enjawulo ze yateeka ate munnaye ku Instagram ye wali basobola okuyisaako ate comments ez'enjawulo ng'era omu ku bo yagamba nti the world is getting crazy, I'm sorry that my kids will grow up in this world. Ye munnanga ate omugoberezi we omu wali ku Instagram ye yagamba nti ensi eno mu butuufu egudde eddalu era ye nga munakuwavu nnyo okubeera ng'abaana be bagenda kukuliramu eno ensi ng'era munnange nze naawe bwe tuli abeeraliikirivu nti naye ddala abaana baffe bagenda kukula batya nga balaba ebintu bino ebigenda mu maaso ddala banaabeera batya era banaye buli muzadde wooli omwana wo munywereze ddala mutendeke empisa ennungi z'omanye omwana z'alina otambulirako otherwise ensi yo wona amulekera ensi omwana ajja kwonooneka naawe otye. Omulala ate ye yagamba nti this can't be real. Oli yagamba nti kino tekisoboka naye ate nga yali amaze okirabako n'amaaso ge. Omulala ye yagamba nti I feel sorry for you, oh God, this is sad. Omulala ye yagamba nti nkusaasiddeko musajja wattu kino kya nnaku okukamala obukamazi era ne yeewuunya nti Katonda wange nga nange munnange wemunakuwalirako kuba bannange kyewuunyisa nze ebiseera ebisinga obungi we ndaba abantu nga bano ngamba oba alimu mizimu mibi oba alimu ki honestly byewuunyisa kuba musajja mulungi ate n'abakazi bangi nnyo ku nsi kuno oba alina kizibu nze naawe wabula nga musajja mukulu ono Torocho Yuri yagamba nti musanyufu okubeera ne mukyala w'ono Mago gwe nkugambye nti Dole era agamba nti buli kawungezi bagendako mu night club ne babeerako eyo era ku mitimbagano gye egimu egya social media osobola omunoonyerezaako bamuyita Yuri Torocho agamba nti mukyala w'ono munnange afaayo kamala wabula nga nze neewuunya nti Dole eyinza kumufaako etya okuggyako nga naye atulimba wabula ate abasinga obungi we bamubuuza ku butya bw'asobola okubeera ng'ate acommunicatingamu ne Dole eno kuba munnange teyogera it's just an object yagamba nti okubeera ng'oyogera n'omwagalwa we si kyekikola ennyo amakulu wabula that connection okubeera nga muconnectinga yagamba nti connection gye balina between ye n'omwagalwa we Mago ekola kinene nnyo okusinga okubeera nga boogera so yagamba nti okubeera nga teboogera tekikola makulu nnyo kasita ekirungi nti bakola ki nti bakonnekitinga wabula ng'ebyo byonna bikyali awo gye buvuddeko mu mwaka guno gwennyini musajja mukulu ono Torocho yavaayo nga munakuwavu okukamala bw'atyo n'ategeeza bannamawulire abawandiika ate olupapula oluyitibwa The Daily Star mu ggwanga waliri ennagambe erya Kazakhstan okulinaana eggwanga ate muganda yaffe erya China bw'atyo yabategeeza nti munakuwavu nnyo olw'ensonga nti munnange mukyala we yamenyese anti munnange mukyala we Dore ye gy'ayita Mago era yali abategeezezza nti bannange ndi munakuwavu nnyo nti kubanga mukyala wange yamenyese era bw'atyo n'abategeeza nti naye eky'omukisa omulungi nti yasobodde okubeera ng'ate amusindika mu nsi endala mu ggwanga erya United States of America asobole okubeera ng'ate munnange bamutereeza kubanga gye yagula Dole eno so we yamenyeka yalina okugisindikayo ate basobole okubeera nga bakola ki bagitereeza wabula mu ggwanga lino erya Kazakhstan olunaku lwayo olwa Christmas lwa January ng'ennaku z'omwezi 7 era bw'atyo yabategeeza tikyannaku nnyo kubanga eno post yagikolawo mu January nga January I think it was 1st January yabategeeza nti kyannaku nnyo nti bambi tagenda sobola kubeerawo ate ku lunaku olwa Christmas era nga mwennyamivu nnyo nga agamba nti agenda kubeera mu buubaavu nnyo kuba abadde amanyidde okubeera ng'ate munnange abeera ne mukyala w'ono Mago wabula ng'era ebyo byonna bikyali awo musajja mukulu ono y'omu mu myezi egiyiseeko emabega emitonotono yavaayo ate ku mutimbagano gwe ogwa Instagram bw'atyo n'ategeeza ensi nga wayagala ennyo enkoko nga weemuwoomera okukamala era bw'atyo yafulumya ka vidiyo ng'ali ku nkoko agaaya era bw'atyo n'ategeeza abantu nti engeri gy'ayagala ennyo enkoko agenda kugamba neighbor we
akola bisex toys asobole okubeera nga ate amukolerayo ki sex toy ekyefaananyiriza n'ennyama y'enkoko. Era muganda wange ekyo ky'olengeraawo ate ekyo kye baamukoledde nga mukyala we Mago gwe yagamba nti yamenyese yamusindise mu America basobole okubeera nga bamutereeza ate yafunyeeyo omulala oyo gwe baakoze ne bamukola in form of nga bamutaddeko ng'ennyama y'enkoko. Kale nga wonaakola omuntu naye nga omukoze ng'enkoko, ye yagambye nti engeri gye yagala ennyo enkoko yagadde ate bamukolereyo ki sex toy ekiringa enkoko nga wookiraba omuganda wange. Era ekyo yakituumye Lola era agamba nti mu bwangu ayinza okudivorcinga oli gwe bagenza okubeera nga ate batereeza Mago ate n'asobola okubeera nga abeera n'ono gwe yatuumye Lola olw'ensonga nti ye yagambye kyayagala nnyo ennyama y'enkoko. That's why yasazeewo agambe neighbor we akola bisex toys ate amukolereyo ekyo ekyefaananyirizaamu ng'enkoko, ekyo ky'olengera muganda nga ate ku screen yo. Kaakati nno wenzijira gy'oli nenkubuuza ekibuuzo kino munnange. Bannange, omusajja ono tugambe nti aliko ki? Ategeera bulungi? Alimu bizimuzimu byamwambadde alimu ki? Mu comments ezimu ze nkusomedde munnange mulimu omuntu omu eyeewuunyizza n'agamba naye abaana bange neewuunya oba ndi munakuwavu nnyo nti bagenda kukulira mu nsi eno eyonoonese bw'eti. Muganange gwe ki ky'olowooza ku mbeera eyo? Gwe abaana bo olowooza ogenda bakuuma otya okulaba nga teboonooneka ng'ensi kubanga ensi bye bino byetwalamu abantu. Abaana kati ate buli kimu kiri open. Omwana myaka 8 myaka 7 abamu aba yakazaalibwa ne bamusimba tabu. Abaana bye bino bye balaba biri open nnyo. Abazadde abasinga tebalina budde kubeerawo ku mwana n'amugayidinga kino kiri so omwana amuleka. Abazadde abamu bakozi akeera ku makya n'aleka omwana n'abeera ku TV, omwana n'abeera ku ssimu. Abaana bino bye balaba. Ddala mu butuufu abaana tukoze tutya okulaba nga teboonooneka ku bino ebintu ebigenda mu maaso ku social media? Kuba abantu bannange boonoonefu, bakola ebintu ebyenjawulo. Oli yagenda kuwasa muti, oli onaawasizza ddole, oli yawasa biki. Bannange ensi mwe muba mulaba eragawa? Omusajja ono tugambe nti alina kizibu wabula bannaye mbutuufu ebintu ebimu binneewuunyisa naye ng'ate muganda wange jjukira nti nagamba nti story zenkuleetera wano ezifa mu bulamu bw'abantu simba siziyiyiza buyiiya. Ebintu bino eno bibaayo era abantu babiyitamu, era ebifaananyi ebyo bye muba mulengera ku screens zammwe byebyo ebifaananyi by'abantu abo bennyini be mba njogerako. Kale munnange tobeereeyo n'olowooza nti mbiyiiya ne mbibaleetera, kuba stories ezimu wallahi ziri unbelievable. Nange abazibasharingirako olumu neewuunya ne ngamba naye abampuliriza bagenda kubiwulira batya bano, banaabikkiriza? N'ate nga munnange mu nsi eno ennene ngaaki ebintu ebyo gye biri. Kale munnange webale kumpuliriza ate na subscribing, nkusaba subscribing okwate ne kade tusobole okubeera nga ate munnange tutambula kubanga nkyakuweereza ebintu bino eno nsaba obeeko kyoyigamu naddala abaana bo, kuba kati gweoyinza okuba Yesu okuze naye ate abaana bo gogenda kubakola otya okubeera nga teboonooneka weebati. Abankuumire atakuumira mpeera. Bye bye.